Kale mukwano gwange ali ku mukutu guno gwa YouTube ya Simon Muyanga Lutaaya nkwaniriza. Programu yaffe bagita On the Sidelines oba mu Kirussia. Abamu baba bazanye eno nga n'abala omanyifu abeera mu Kirussia tulaba ebintu bingi okusinga bannaffe aba mu kisaawe nga bazanya. Era mukimanyi nti ffe tubawa maxi agusaze bulungi tamusaze tagusambye takoze bwati. Kati ffe abawagira Manchester United tuba tulabye tutegeera nti omupiira gutambula bulungi. So lwaleero njagadde mu sidelines y'olwaleero njagala twogere ffe bennyini nze naawe. Netegereza nnyo nti bannayuganda bali muzungu akita galibo. Bannayuganda balimbibwa nnyo olw'ensonga nti bannayuganda beerabira nnyo. Ekyokubiri, abantu abali mu myaka egiri wansi w'ejjaffe baagala nnyo ebintu ebyangu. Omuntu bw'ayogera bagenda n'ekyo ky'ayogedde awatali kwagala kugendako buziba kutegeera amakulu g'ekyo kye baba bayogedde. Naw mu kusoma communication ffe gye tusomamu kye bayita critical thinking, okulowooza beyond ekyo ky'owulidde n'okiwa obudde. Olwaleero njagala ebintu bibiri ebisumbu eggwanga lyaffe bye njagala mbayambeko mu kubitegeera. Ensonga esooka y'ensonga y'ekisiyaga. Abantu bangi ndabye sabbiiti eno nga babuguma boogera n'amaanyi nnyo era ebisiyaga era our country era we shall not accept. Paka parliament lwe yatuuse okuga nti bagenda kukola etteeka lye bakwasiza mukwano gwa first man basaalirwa ku bisiyaga mu Uganda. This country is a different country. Ndaba ab'opposition bonna babugumye era kino basaalirwa tetujja kukkiriza biki bassebo ne bannyabo ekintu ekitibwa ekisiyaga homosexuality kyenkanankana n'abantu obukulu. Ebisiyaga bibadde wano emyaka emituufu gyennyini gy'omanyi ensi gyebaddewo. Si kintu kipya. There is actually nothing new. Kubanga emyaka gyonna Uganda gyebaddewo erina etteeka ku bisiyaga. Era tebakulima nti waliwo obwetaavu bw'etteeka eppya ku bisiyaga. Wabaddewo etteeka mu buwangwa bwaffe ffe ng'Abasoga, Abaganda obukwogera ku bisiyaga. So bw'olaba abantu nga babuguma boogera ku kisiyaga kiringa ekintu ekyakatuuka wano, etteeka liringa eritaliiwo, we need new laws. No, there is nothing absolutely. Kati njagala kutegeeza kino nti etteeka ly'olaba lye baleese ku kisiyaga ne byonna by'olabye bakola mu parliament biri ku kintu eki: Bobi Wine na Nuupu. Nakyogedde ebintu bino byonna by'olaba by'okola biri ku Bobi Wine akulembera ekina kya National Unity Platform ne Nuupu ng'ekibiina. Era ensonga zange ze njagala nkuwe. Obadde olaba mu bbanga eriise nga waliwo abantu gavumenti beyatendeka n'abali ku mikutu nga bagezaako okulaga buli mulundi Bobi Wine gwagenda ebweru nti agenze kusinkana basiyazi. Era bw'oba weetegereza Bobi Wine buli abadde agenda ebweru bagezaako okuleeta obufaananyi obulaga ng'ali n'abasiyazi ng'ayogera nabo nga interactinga nabo. The intention has been to give you an impression that Bobi Wine fundraises from the homosexual countries or from those countries that support homosexuality. This is deliberate. It's been going on. Wetegereza olabe era buli mulundi olaba nga Nuupu ne Bobi Wine bagezaako to come and clarify we are not there, propaganda oyo, ng'olaba a well-prepared propaganda scheme to show that Bobi Wine is fundraising from the homosexual communities. Muteekwa okwetegereza ekintu kino mwe abali mu opposition n'aba Nuupu benda bababuuka twagala beemupi baffe balaga oludda kwe bagwa biki bwe bityo. Olowooza lwaki badde kikolebwa bwe kityo? Babadde bakikola okulaga naye nga si ku Bobi Wine kwe kisookedde. They did the same thing
when Besigye was popular, every time Besigye tried to go abroad. Nakatola abamu bagezako kikola nga balaga mutabani we era musiyazi era gaviri era everything. Enviri is a lifestyle. Anybody can have dreads. Neyo bwe bityo. Naye njagala kulaga ekya Nuupu bwe kiri. Gavumenti ya Uganda Nuupu egireeze. Bobi Wine is overstretching these people. They don't know ekyokumukolera. Bobi Wine ali mu kutomeza gavumenti bakola kino ne batomerayo ne bakola kino ne batomerayo ne bakola ne na kino ekyebisiyaga kiri about Bobi Wine and National Unity Platform. Why? Gavumenti yagana Bobi Wine okola ebivulu. You know that Bobi Wine cannot stage any kivulu mu Uganda. And they thought that by stopping him from staging concerts in Uganda, the man will become poor. And when he becomes poor, he will go to them and pray for this or the other and accept to play whatever games are there. The man refused. Bagenzo kola Bobi Wine agende bwe do concerts. Bagende kola concerts mujjukire kyasembayo kubeera bwe yagende Dubai. You remember what happened? They have also frustrated concerts abroad. But they are wondering, who is this man? Tumuganye ebivulu mu Uganda. Tumulemeseze ebivulu ebweru. Naye ayina ssente. He lives the same life every day. He's getting better. He's well off. Atambula, anyumirwa obulamu, ate emundu agiremezaako tajjaako. Now, what they are doing that the opposition is not looking at, baleeta etteeka ku bisiyaga ng'etteeka ligenda kufaanana n'etteeka lye baleeta ku terrorism ngaga nti omuntu yenna akolagana n'abasiyazi bajja musaako ekibonerezo, omuntu yenna ayogera nakubagana n'abasiyazi ajja kuba amenya omusango, omuntu yenna oba ku TV oba ku mukutu kyalo ayogera nga alabika nga wagira abasiyazi ajja kubaako omusango. Bakozese etteeka eryo as a holding charge okuyoola ab'opposition baawano abaasa emitwe emyerere emiwulenge abatamanyi kye bawagira. They don't know. Now, ogenda kulaba drone kubanga kati ekyogamba nti mutujju yeetambikola ebyobutujju yeekolagana abatega bomu kiweddeko eyo emboozi ekaddiye. They are now creating a new holding charge for the opposition. Era bagenda kweraga nti oyo Bobi Wine bamuyodde yabadde ebweru nekitegerekeka nti akolagana n'abasiyazi. Oba waliwo omuntu yazze mu Uganda nga tumanyi nti akolagana n'abasiyazi. Oba munnamawulire gundi ebintu byobadde yogera biwagira abasiyazi. Baholdingira okwo kubanga gavumenti ya wano kambajjukize. Bannayuganda munkwase ennaku. Our people don't want to think. Our people forget that this government buli wabawo n'atera okubeerawo general election. Wabaawo etteeka lyereeta ng'ekigendererwa mu tteeka eryo kukugira ba opposition kubalemesa kwetaaya n'okukwatako bye bakwata ne babasiba holding charge nga bateeka ku tteeka eryo. Nja kuwa ekyokulabirako. Mwerabidde nti nga mwami Mbabazi waali balinda Besigye atandise okuba enkuŋŋaana no nawali baleeta etteeka lye bayita the Public Order Management Act POMA. Omulimu gwa POMA gwali ki? Kukugira bannabyabufuzi bamuwanga Kivumbi Besigye abali batandise okuba enkuŋŋaana buli wamu ne baleeta amateeka. Omulimu gaso gw'etteeka eryo gwalikola ki? Kulemesa abantu kwetanga nga bagenda mu kalwa ke twali tugendamu. Bwe tuva mu akalulu ako ng'eritteeka limaze okukozesebwa ne Mbabazi naye limunyize ne baleeta the Anti-Terrorism Act. Eryo etteeka lyali liteekwa fuga akalulu akataawo akaddako. Era etteeka balikozesa nnyo okukwata abantu bakozesanga nti etteeka eryo lyali ligamba nti bwe basanga omuntu gwe bamanyi nti yeeta mu bikolwa eby'ekitujju naawe abadde akolagana naye ne bakizuula nti mu ssimu ye obadde oyogera n'omuntu akolagana n'ebikolwa eby'ekitujju nawe bakwata. Naawe munnamawulire kubenga obadde munnamawulire bunnamawulire ng'obadde okubira omuntu yenna Kabe Besigye oba Bobi Wine ne bakizuula nti mutujju naawe bakusiba. That law was brought to create holding charges for the opposition towards another election. Ebyo nabikaddiye. Bwe tuba tugenda mu kalulu ka 2021 government yaleeta etteeka lye bayita the Interception of Communications Act. Naye government yeno, you people,
abantu bagira opposition banyala nempulira abantu emiwulenge ku mikutu kuno Muyanga walya wagenda mu government owagira Museveni era ovuma opposition. Sivuma opposition because njagala NRM mbavuma bazuuke batandike okulowooza balabise amaaso gaabwe ag'okungulu n'ag'omunda. They should start reasoning. Ekyaleeta etteeka lya Interception of Communications Act ndowooza mulyerabidde. Gavumenti yasaba olukusa mu Parliament ekkirizibwe okuleeta ebyuma ebiwuliriza emboozi y'omuntu yenna. Kati buuza obutwego olowooza lwaki gavumenti yandiyagadde okuwuliza emboozi za buli muntu? Gavumenti eba teyagala kuwuliza emboozi za buli muntu yenna, no, eba eyagala kufuna lukusa oluwuliriza emboozi z'abantu beeba yeetaaze. Era ebyo byebeewulidde mu mboozi ezo ebireete mu kkooti bikozesebwe okuvunaana abantu emisango naddala abo abagivuganya. Naye abantu bawana obwongo bwabwe, I just don't know. So njagala weetegereze nkwadde ekyokulabirako nti buli waba wanaatya okukorawo general election, gavumenti ereetawo etteeka lyeyinza okukozesa okukwata abagivuganya ne basaako emisango. The Public Order Management Act, the Anti-Terrorism Act, the Interception of Communications Act, ne juzi wano baali baleese etteeka erya Computer Misuse Act ye baali bawadde ensereko, naye etteeka eryo ne ligaana okukola. Kati gavumenti enoonye gamba bano abanuupu ba Bobi Wine baani tubakwatira ku tteeka ki? Kwe kuleeta etteeka erya Anti-Homosexuality Act. Ensonga si yakulwanyisa buseegu mu ggwanga lyaffe, kubanga waliwo ebikola ebyobuseegu wano mu ggwanga bingi nnyo. Waliwo prostitution. Ani atamanyi wano bamalaya bwe batundibwa? Tetubalaba ku nguudo temubamanyi gye bali? Ani atamanyi bikola bye tuyina nga tulina abantu abafudde olyaga nti omanyi ebisiyaga bitta nnyo, bitta abaana baffe? Nkikakasa ebisiyaga bitta abaana baffe, naye ate be bookeza mu miriro. Are you forgetting omuliro gwe bookeza wano mu Uganda, amasomero ge bookeza? Lwaki amaanyi ge batadde mu kunoonya ku kisiyaga n'okirwanyisa Parliament tegateeka mu kunoonyereza omuntu eyakuma kuba muzibe omuliro? Are you people forgetful? Omuntu yakola ebikolwa eby'ettima n'agenda akola ettima n'ayokya bamuzibe, baayokya abaana b'ebuddo n'olwo lipooti tefulumanga. Lowooza ku miriro gyonna, ku bubenje bw'omuliro bwonna obubadde wano. Bannayuganda njagala muzuukuke. Tubadde n'abagagga wano gwe baba baagala okugula ettaka ogobawo abanaku mu katale ako nga bakalemeddemu ng'omuliro gwokya obutale. Katale ki wano ke batayokezza? Naye ani kufa avuddeyo okuvayo okunoonyeza ogamba gavumenti n'opposition ya wano oteeka gavumenti ku nninga ntubulirayo kyakatale k'owino, tubulirayo ky'abaana ebuddo, tubulirayo ky'abamuzibe yali ani? Amaanyi ago lwaki si ge tuteekamu nga bwe tutadde mu kisiyaga? So gavumenti ereeta etteeka, mujja biwulira nti basanze Muyanga ng'alina omugenyi omuzungu boogera, naye gavumenti ekitegereko nti omuzungu oyo ensi mwava ewagira abasiyazi, n'olw'ensonga eyo babadde boogera ku bisiyaga nga bakuteekayo. Bwebanga gavumenti eno esobola okutonda ekisango kye yatonda ku Dr. Besigye, oba mujjukira bulungi, this government created the case of rape against Dr. Besigye. Omulamuzi John Bosco Katusi n'agoba omusango ogwo, era bwe yali agoba omusango ogwo Katusi yagamba bw'ati nti kyannaku nnyo okubanga gavumenti eyinza okufumba ebisangosango n'ekiteeka ku musajja eyeewaddeyo okujja okukola omulimu ogusinga okuba ogw'ekitiibwa mu ggwanga, that a country can create false accusations against a man who has offered himself for the highest job in the land. Mujjukire mbagambye nti Bobi Wine buli lwagenda ebweru okuba ne byakola nga baleeta ebifaananyi ebikolaga nti kaagenze ako agenze mu basiyazi. Banoonye gye bagenda okukozesa etteeka lino. Mwami Basaalirwa Asumaani oli mu kutembeeya etteeka lino, oli looya wange naye nkulabula otembeeya etteeka
nerigenda ko okukwata aba opposition banno nga tugenda mu kalulu akaddako. It is as simple as that. That's what is going to be. Nalabye basalirwa ng'agamba muteeka twagala twongeremu ebikolwa, waliwo tekinologi omupya abadde awo, kubanga etteeka lye lyasooka teryogera ku tekinologi ayinza okukozesebwa okutambuza ebisiyaga nga ku marediyo, nga ku TV, nga ku mikutu, nga ku Facebook, nga ku YouTube, ng'omuntu ebisiyaga abipromotingira eyo. The law is simply intended to collect all of us who are opposed to government, use the law to create holding charges for you. Bajja kuteeka mu kaguli kaninga baseginya bwe babadde gye babadde bakuteekeyo nti kubanga okolagana n'abasiyazi ogirobera mu gavumenti ekyanoonyereza. So nga mugamba ba palamenti okugenda okulonda mukitegeere nti gavumenti ebuliddwa kati omusango gwekwatirako ba Bobi Wine. Gavumenti eno ebuuza Bobi Wine yajjawa ssente, twamugaana ebivulu wano talinawo bizinesi n'ebivulu ebwe tubimulemesezza naye alina ssente. Gavumenti ebuuza omusajja buli kiseera agenda ebweru n'akola bw'ati n'agenda ebweru n'ayogera n'akola ki. Juzi badde bagamba nti Bobi Wine ayogera ku bikolwa ebityobola eddembe ly'obuntu. Ne bakizula nti ndowooza offisi ya UN eri wano yemuwaga. Offisi bagigadde, gavumenti neeguba UN wano. Eba yakaguba offisi ya UN balowooza nti yewaga wano aba nuupu n'aba opposition okwogera ku bikolwa ebityobola eddembe ly'obuntu. Kati rero neereetawo etteeka ly'ekisiyaga ng'egamba abazungu bayitiridde nnyo era tuzudde ebisiyaga biyisemu wano bitambudde. Ebisiyaga okutambula nate ngenda nenda bano bannaffe abali mu makanisa. Mukama Katonda n'eggwanga lino lyabaaki? Lwaki abantu bano baliwo okurizoninga mu nsonga y'ebisiyaga? Kambabulira emirimu buli muntu gy'ateekwa okukola. Abakulembeze ab'ensi, traditional leaders, our cultural leaders, be bateekwa okuvumirira ebisiyaga kubanga kimenya bya buwangwa, kityobola obuwangwa bwa wano, kimenya obuwangwa bwa wano. All traditional leaders are supposed to be speaking loud against homosexuality, but they are not talking. Parliament eteekwa kukola mateeka agakugira ebisiyaga oba agabonereza abo bakwatiddwa nga benyigidde mu bikolwa bya homosexuality. And Parliament is doing their job, they are making a law. But religious leaders, abakulembeze ab'amadiini ag'obusiraamu n'ag'obukristaayo, omulimu gwabwe kwe kurisiivinga abo abenyigidde mu bisiyaga okuba rehabilitatinga. What am I trying to say? The duty to condemn homosexuality lies with our traditional leaders because it's a cultural aspect. The duty to provide laws, to enact laws that would curtail anti-homosexuality here if you don't want it, lies with the members of Parliament. But the duty to rehabilitate those sinners lies with the religious leaders. No, religious leaders, bebakulembedde condemnation. I know that I am a sinner. I know that I'm a drunkard. I know that I'm a witch. I know that I'm a womanizer. I know that I'm a prostitute. I know that I'm a homosexual. I know that I'm a lesbian. I know that I'm anything. I am a sinner in all categories. And I expect to find solace in one place, in the religious institutions. I go before my pastor. I go before my church. I go before my sheikh and say, oh, I am a sinner. Pray for me. So the role of religious institutions is rehabilitative, not these harsh condemnatory tones I have heard. But you know why they are doing that? Obadde tobalabe ennaku zino. President Museveni ennaku zino alina ba religious leaders wano na wali. Buli gwe batikira obwa bishop, president yamuwa emmotoka. Buli gwe waba owa district card, president abadde amuwa emmotoka. Juzi olaba bishop ba Buganda bonna nga bali wa president Yoweri Kaguta Museveni be bagenda omugamba teri abimanyi. President Museveni yamaze okusasula ezibanja lyonna erya Church House eriri wano. Mufti Mubajja abadde byalwana nabyo eyo baali bamutwala, gavumenti yemuyambye okulwana entalo z'okulanga asigaza obwa mufti. Ne constitution kati bagikyusizza, tagenda kugenda nga amazeeko ekisanja kye. You know what is happening there? Gwe mulundi ogusoose ba religious leaders n'amanyi amangi ennyo abakulembeze baffe ab'eddiini nga bakola ne gavumenti, bawagira President Yoweri Museveni, bawagira ne Parliament bangwirize mangu etteeka ku kisiyaga. Lwaki ekisiyaga bakiwadde amaanyi mangi? Abo bonna sikiimu ze babatadde mu sikiimu
okwetikka etulye batamanyi ngaloza nti basibyemu nswa naye nga mulimu bubi. Bayambaku gavumenti okwanguyiriza okussaawo etteeka erigenda okukozesebwa tukateera opposition here. Lwaki tebakozesa maanyi geegamu okusaba gavumenti ereete ripooti ku muliro gwokya abaana wano? Lwaki tebakozesa maanyi geegamu okugamba gavumenti ekomye abantu bagoba ku ttaka buli lunaku? Buli lwolaba TV olaba sitole z'abantu ababonaabona ng'omuntu omu aguze ettaka agoba abantu 300,000 agoba families 1,000 naye bannaddiini ekyo basirise tebakyogera. Nawulira omuntu ogwo Bishop Luwalira yekka nga yaavayo kukyogerako n'amaanyi. Lwaki amaanyi gano sige batadde mu kintu kino? So bassebo bannayuganda, ebintu biri byembalaze nti buli lwe tuba tugenda mu kalu general election gavumenti enoonyawo etteeka lyeyinza okukozesa okukateiringa opposition obutatambula n'obutakolagana bulungi naye nga liteereddwa mu mateeka gaffe. Era etteeka eryo liyisibwa wabula emyaka, tebaliyisanga enkya kulonda, waba wabula emyaka ne bayisa etteeka eryo ne balooza nti ligoba ekyo. Nkuwadde ekyokulabira kugenda onoonye mu archives zo, the Public Order Management Act, the Anti-Terrorism Act, the Interception of Communications Act, kati juzi bali base Computer Misuse Act, mwenna mwaleekana nga mutegedde kyerikola bino bwe byagaanyi ne badde bannaffe aba opposition ekintu bakitadde mu parliament. Speaker n'akugamba ayagala bategere buli omu kyagambye era bonna bagenda kuvaayo tuwagira tuwakanya nnyo ebisiyaga kuba byawanga si nsonga ya byabuwangwa. Bw'oyagala okulwanyisa ebisiyaga mu Uganda nolwaleero wenjogerera waliwo amateeka agalwanyisa ebisiyaga mu Uganda. Bw'oyagala okulwanyisa ebisiyaga mu Uganda olina kunyweza mulimu gw'abannaddiini n'omulimu gw'abakulembeze ab'ensikirano. Nze nina bye mmanyi nga omusoga nti sikkirizibwa kwagala mmange, sikkirizibwa kwagala mwannyinaze, sikkirizibwa kwagala mwana gwenzaala, sikkirizibwa kwagala mwana wa muganda wange, that is called incest. Mbimanyi era bwe mba nkikoze mu buwangwa bwaffe era kye bayita cleansing nti yakola ensobi n'akwana omuntu ow'ekika kye. Ne bwe mba nayagadde bwagazi muntu eyeddira eŋŋonge obanga nasuze n'omukazi eyeddira embogo omuziro gwa mmange, mu famire zaffe waliwo system ekukirinzinga nti ekyo wakoze kibi. Why are they not funding religious cultural leaders to do this, to amplify these voices? So you know that this anti-homosexuality law is not about morality in our country. It is a political project intended to be used to create holding charges for our political opponents. You have seen that. Nti Segirinya ne Sewanyana bamaze omwaka mulamba n'ekitundu nga bali mu kkomera mbu baali mu b'ebijambiya babataddeko terrorism, madda n'ebirala. Tebannabimala nti ate waliwo okuteesa. I want us to be wise. Gavumenti eno eri mu kunoonya abavubuka abapadde bano abawagira nuupu. Ekibiina kya nuupu kino Lubongoya lera abeere bweru enkya Bobi Wine n'agenda. Lubongoya n'agenda n'agenda. Abaana bano bajjawa facilitation. Yani abafacilitating, yani abawa ssente. Abaana bataddeko akazito. Amawanga g'ebweru gatulaba bubi. Batu exposinze. Batulabisizza. What do we do? Gavumenti kwe kuyiiya ekyo kye tuliko. Mwabirabye. Ebyakolai gye mwabirabye. Omuntu agamba nti abantu b'opposition abaavu nga bw'okimanyi abatalina ssente, political parties don't have money, which eri batugamba nti nuupu eri mu kwegayirira eyingire mu iPod kubanga obwavu bugisusseeko. Oba mwe temusoma bintu bino? They say the National Unity Platform led by Kyagulanyi is now pleading to join iPod because they are now poor, they would like to make some money. Ate bwoga nti baavu banoonya ssente, ate ngamba otya nti basponsoringa omuntu Eric Mwesigwa bagenda bamusubiza $5,000,000. Can a political party in this country spend 50 million? Mbu baspenga $5,000,000 agenda agamba abamawulire nti gavumenti eno mbi agirabise oba yonone erinnya ly'amagye. Abali mu Uganda mwenna mukimanyi okyetaaga okunoonya ebintu ebirabisa gavumenti eno. Sina kugirabisa bulabisa. Okyetaaga okunoonya evil za gavumenti ku bino ebiriwo byonna. Lwaki nuupu yantodde $5,000,000 egule Eric ayonoona erinnya lya gavumenti nga bo bennyini babbye amabaati? Bonna bagabbye, buli omu ategere babbye amabaati, n'abagabbye bagamba nze simanyi mabaati bwe gajja wange amabaati galiko ebigere.
amabaati gatambula. Nze nagalabirawo ekyamabaati kyakutte buli omu okuva ku namba waggulu gy'omanyi paka wansi bonna beevulunze mu kubba amabaati. So nga Nuupu lwaki eyonoona ssente ogamba abantu mbu nze baŋŋambye ndabise bubi gavumenti nti gavumenti netulugunya abantu gavumenti no beetulugunyizza abantu abalemadde, abantu abafudde obusajja, abantu abali mu bugaali, abantu abamenyesa amagulu, bali buli wamu. Teweetaaga na Nuupu kuteekamu ssente. Era lwaki ono yalabikidde mu amagye tegakola byabufuzi. A political party Nuupu erwanagana na political party ya NRM. Lwaki omwana ono yabadde magye ge gamusaayo oga nti aba Nuupu? Lwaki omwana teyalabikidde ku secretariat ya NRM? Because a political party to a political party. Lwaki magye ge gakiyingiramu? Ebyobuswavu bwe biti bakola mu ggwanga lyaffe. Naye nze ekinyiiza ne bw'olaba nga nyombanagana nammwe abadde batantegeera, mwe bannaffe be tuli nabo mu opposition, abagamba muli ba opposition abalwanyisa gavumenti eno, muli kubira leteeka bali wadde basaalirwa yalitembeya BMP mu parliament ona bali mu kuliwagira, naye tebalina budde na bwongo bunoonya. Lwaki buli mateeka gajja bulijjo gaba n'ebbugumu bwe gati? Etteeka lirina ebbugumu olowooza nti kyekizibu kyokka ekiri mu Uganda. Religious leaders bonna baliriko, parliament etuzizza olukiiko, bannaddiini bonna balizzeemu, President Museveni, ba bishops, ba sheeke, ba mufuti, bali bonna, buli omu ali ku ekyo, aba opposition bali ku ekyo, ba MP bali ku ekyo. Etteeka lya anti-homosexuality, etteeka lyetaagisa okulwanyisa ekisiyaga. Ne Uganda olidde erina amateeka agamala okulwanyisa ekisiyaga. Mu buwangwa waffe ekisiyaga tekikkirizibwa. Mu masomero abasomesa tebakkiriza bisiyaga. Nze nali musomesa gye nali nsomesa yonna nasomesa ku masomero mangi nga nsomesa Divinity 4 nga tugamba abantu sexual offences, tubasomesa fornication, adultery, homosexuality, prostitution, rape, defilement. All of those are sexual offences. And mu maaso ga Katonda, all of those sexual offences carry equal weight. The church is supposed to condemn all of them. The church is supposed to fight all of them with equal efforts. Temugaa nti saabalabula. Ffe tuba mu kirwasha ne tulaba. I can tell you, bw'owuliranga nti Bobi Wine yabadde agenda ebweru ne bamiza ku kyalo ky'ennyonyi Entebbe nti alina abagenyi be bayogedde nabo naye bagamba nti yayogedde n'abasiyazi, so gavumenti emukutte bamunoonyerezeeko. Oba aliwo opposition, MP wa opposition gwe bakutte ku ebyo, teweebuuzanga. This government towards every general election creates a law, brings a law, enacts a law that creates holding charges for its political opponents. And I have proved it to you how it has been done. Wetegeze speed eteereddwa mu tteeka lino, wetegeze meetings presidents abadde abeera nabo naye ba religious leaders, enkolagana n'abannaddiini eyeeyongedde. Leero abalaba mangu bamuyitanga ku mikolo mingi n'atajja, leero abalaba mangu n'aweereza eno kino n'aweereza endi kiri, motoka zibatuuseeko, babazimbidde amayumba. Orombi yali yakafuna emmotoka juzi, Archbishop Ntagali baali bakamutwalira emmotoka eyawummula, na bonna mufuti abadde n'ebizibu babirwanyisizaawo emisa. Be bali mu kukigoba, nabo bayinza okuba nga tebamanyi. But I have warned, and you need to watch this space, that this law could be intended to create a holding charge, emisango egigenda okuvunaanibwa aba opposition obalemesa okutambula. Nga bavuna nti oyogera n'abasiyazi, okolagana nabo, obakubira amasimu nti oba wayogedde muyanga ku YouTube, oba wayogedde ku TV, birabikanga nga wagira ebisiyaga, ne bakusibira obwereere. Gavumenti Nuupu bwegireegera, njagala kusaba Nuupu nti bannange ndowooza gavumenti mulegezeemu, kubanga mubaleeze enkaka, eno bali ku kisiyaga, eno baleese Eric Mwesigwa ayogera ebitakwatagana, waliwo ne gwe baleetako ku misumaali. Ate gavumenti eno sikuripti yaayo yeemu, ebintu byonna bye bakola kati ku Bobi Wine ng'abaleeze baabikola ku Besigye ng'abaleeze. These things were done. These things were done. Bagamba ko Besigye nti atraining abayekera, bagamba Besigye nti alina ekina kya People's Redemption Army, baliwo n'abantu kaka bagenda byaleeta n'aleetaawo ku ISO, ku ofiisi za ISO, nga bagamba nti bayekera babatendekera, babadde babatendekera, simanyi baali bava Soroti eyo mu Eastern Uganda. Abasiraamu amaanyi ge bataddemu, mufuti n'asitukiramu n'atambula wamu, bannange batubasaba mujje, abasiraamu tugenda kwekalakasa nga tulwanyisa ekisiyaga.
nga temwategekayo demonstration ng'abasiraamu bannammwe battibwa. Haji Sekimpi yattibwa, Hassan Kire yattibwa, Dr. Muwaya yattibwa, Muhammad Kirumira yattibwa, Muhammad Kigundu yattibwa. Nga tewaaliwo okugamba nti basiraamu baffe mujje twekalakaaseeko. Obutuju bwe bwakyaka wano mu Uganda bagambanga abantu nti abasiraamu they related Islam to terrorism. It was all over. Nga abasiraamu tebavayo kwekalakaasa kwegaana ebyo. On the sidelines wano mu Kirasha nze Simon Muyanga Lutaaya bw'oddangamu amagezi ku byenjogedde onkubiranga essimu. Bw'oba toliimu magezi genda ku mukutu muvume nga bwe muvuma bulijjo kubanga mbalaba baana ba Nuupu banyumira nnyo okunvuma. Gwe walya sirikira eyo biki ebyo mwabasamba mwemenyi mwe mwali